Ekitongole kivunaanyizibwa ku kusolooza omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority kikyaliddeko ku bawi b'omusolo aba DHL ne basiima emirimu gye bakola. Kyokka aba DHL babalombojjedde okusomooza ku bayitamu era ne basaba URA eyongere okubatereerezaayo empeereza basobole okukola nga tebalina nnyo bibasoomooza. John Musinguzi Rujoki, Senkulu wa Uganda Revenue Authority kitongole kikuŋŋaanya omusolo ku lwa gavumenti ne bakulembera nabo batandise okubangula bannayuganda ku ngeri gye bayinza okubbululamu ebyenfuna ebikoseddwa nnyo ekirwadde kya COVID-19. Batandikidde na kulambula kampuni ez'enjawulo nga batandise n'eya DHL etambuza emigugu n'ebitereke munda n'ebweru w'eggwanga okulaba nga bakozesa ebyuma ebituukana n'omutindo. Is it something else? Is it a smart communication or are they local activities? So I would say it's a local activity and then say leave an open feedback and then I say we are glad to receive the MTO award. Abobeka Mayanja ne Kidede Hussein abakuliddemu okulambuza aba Uganda Revenue Authority balambise ebimu ku bibasoomooza mu kukola omulimu gwabwe. Okujja n'atusiima nga babadde basasula omusolo mu budde nga twegattako kwabo abagoberera amateeka g'emisolo okuzimba eggwanga lyaffe. Era tusiimye nnyo, tuli basanyufu, tukubiriza n'abantu abalala bonna babeere nga bakola ekintu kyekimu tukulaakulanye eggwanga lyaffe. For the last 2 years ekalubyemu olwa embeera ffenna gye tumanyi nti wabaddewo COVID protocols, ekyo kikosezza nnyo industry kubanga turnaround ya trucks ebadde mbi. Then of course abasuubuzi baba tebakola naffe tuba tetukola, so the ripple effect. Basabye Uganda Revenue Authority okubanguyizanga nga baweereza bannayuganda. Systems URA improving ze of course once in a while tubeera mu issues and network, but in terms of cooperation. John Musinguzi Rujoki, Commissioner General, ategezeza abawi b'omusolo nti URA yakwongera okutereeza empeereza. So nga URA tuli mu kaseera ak'okutuukirira aba customers baffe, tubawulirize bulungi, tutegeere ngeri ki gye tusobola kubasavingamu bulungi, ngeri ki gye tusobola kubayigirako mu nkola yaabwe okwongera ku musolo gwe tukungaanya, then tusobole okuzimba eggwanga lyaffe. Kiki kye tusobola kukola ffe nga Uganda Revenue Authority okweyongerako ku mutindo gw'obuweereza, ba customers baffe basobole okubeera happy n'engeri gye tubasavingamu. Akubiriza n'abakozi b'ekitongole ky'ebyemisolo okulaba nga bakozesa ebyuma bikalimagezi okwanguyiza abawi b'omusolo emirimu. Tugezezaako okukungaanya omusolo naye gwe tukungaanya tegumala, tegusobola kuzimba eggwanga lyaffe. So twagala tuzimbe ensi yaffe esobole kubeera ensi ey'omulembe, ensi ffenna gye tweyagaliramu. So tulina okwongera waggulu omusolo gwe tukungaanya. Biowara Gabdiel, Sorot TV, Omunyo.